kakali kiki ekibeewuunyisa nze nyinza okera ku makyane neewuunya amataba mu Kampala nsaba Allah bwoba ompuliriza omuntu yenna yazimba mu ntobazi ng'akigenderedde njagala amataba gajje gasanyewo ennyumba ye ekirala bannakyalo bangi abali mu Kampala beetaaga okudda gye baava twagala kibuga kituufu ekirala kyennyina okugjawo nga nze Gashumba okulondebwako kwa bakansala sitwetaaga ensobi gimukola mwalonda bakansala bonna ba villagers nyina omukolo gwe nabaddeko nga kansala yambadde suuti eya bbulaaka ne sokisi enjeru executive director bwayise kirangire bwaleta ekikirozo ekirungi nga Lukwago akiyimiriramu onjigiriza abantu onjigiriza abantu kuba yabala kalulu buli munnabyabufuzi yenna abala kalulu tebabalimba Lukwago muganda wange Lukwago mukwano gwange abala kalulu ka 2026 sikuweereza tebakulimba Lukwago abala kalulu Kyagulanyi ina statement yakoze nga agamba mbu nga encouraging abawagizi b'embu balete Museveni bamukubye pressure kunguma ate kye mwerabira nti Museveni yawamba Kampala nze sisuubira ku nsi kuno nti waliwo omuntu akola nga Yoweri Museveni gwe mugamba nti ku munaana bakyebase mbu tasobola nagoba mbaata Babi oli musiru ate Babi mu bantu beero badde tolumba wali badde tolumba na First Family kubanga oli kyolirwa kubabbo yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo nga muli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo kola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga kola ku mikisa egy'emirimu kola kwabo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako sobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen tuba kuli saidi y'eggulo yes temwatuyise ekyo twakimanyiira tewali idi gye mutuyita bwe bityo bwe bibeera tuli balabiranga kubikolwa mwapositinze buli bifaananyi byonna ku TikTok nga mutulaga amanzaali muli bamulaba kimaama ne ku kaseera k'eggulu anti ffe tugenda okubeera ku mulyango gwa jjana muli tulaba naffe ne mwenna abaasiibye mwebale abataasiibye ate gwe ne mu celebrating ennyo nammwe twabalabye mwenna mikwano gyange abali e Kigali abali e Nairobi abali Middle East abali UK abali Germany abali US musharinge video eno tutandike mu nsonyiwe wiiki ewedde saaliwo neeri olw'emirimu egiteebereka bwe mulabanga omuntu nga buli lunaku taskipinga show oyo abeera jobless bw'olabanga omuntu nga talk show gy'akola nga yetaskipingangako oyo manya aba talina mulimo gwonna mulala n'emirimu egimu gitukwata ne weesanga nga ku Monday nga tudde ng'oli mutukula nga tolina kyakkola ne mwebalo tufollowinga Radio 4 Radio 7 radio yaffe eri Masindi Radio 8 radio yaffe eri Masaka eye covering the entire Buddu region formerly bagiyitanga Buddu mwebalo tuwuliriza nze nsiba mbagamba weerwaneko obwavu mpologoma teri agenda kununula mu bwavu kino nkibagamba baganda bange si pastor si munnabyabufuzi si sheikh gwe wennyini gwe olina okwerwanako bw'oba olina omuntu gwe weegomba lwana nnyo ogende mu bulamu bwe tomubeerera nakasajja obeere mu bulamu bwe teri ssaala ekyusa bulamu bwa muntu era mu maaso awo tugenda kuzannya eddoboozi lya President Museveni n'akavubuka akaana akata akabadde mu State House yo Kurani bwegamba musaalenga ne mugende munoonye riziki tosiiba muzikiti tosula mu kkanisa ngolooza nti enkyukakyuka gye weetaaga ejja kujja mu bulamu bwo singa essaala zaali zikyusa obulamu bw'abantu abantu abasula mu night prayer be bali badde basula ekkololo singa essaala zaali zikyusa obulamu bw'abantu abantu abasula mu night prayers be bali badde balina private jets obanga baflyinga first class unfortunately abasula mu night prayers be balinya taxi be balinya boda boda noyambala silipa emu ya bbulu endala myufu n'okwata ekimu kye 10 n'okiwa omuyaayu mumpulira
abajega bennyini ababalimba mbo bakola miracles baba bagala sente bazisaba gwe bwaba ayagala sente azisaba gwe ne ate gwoboya ala sente agamba nti saba Katonda tekiriyo oba Elon Musk asabira mu church ki oba Warren Buffett asabira mu church ki oba Bill Gates asabira mu church ki oba wava munna asabira mu church ki so message eriemu abantu bagaggawala nga bakujju ate nga bakozi nnyo actually Bible egamba nti Katonda ajja kuwa omukisa emikono gyo tajja kuwa mukisa saala zo basically bakugamba kozesa emikono gyo Katonda mwajja okuteeka omukisa ne networks kikulu nnyo ani gwomanyi yo network is your net worth boba n'abantu mwendanga bonna baavu gwe next victim oba tokimanyi Bob Marley yagamba nti bw'osula n'embwa bukyoyina enkukunyi so bw'osiba n'abaavu naawe gw'ogenda okubeera omwavu addako ekya bw'obaaya n'emikwano gy'omusanvu nga banyi ba kibaaba nga Kyagulanyi nga banyi banjaga naawe gw'ogenda okuddamu okunywa enjaga okitegeera ndowooza so mikwano gyaffe be baani it's very important that we choose our friends wisely mikwano gyo gisobola okusaanyawo your entire life mikwano gyo gisobola okusaanyawo your future namwe abakyala bw'oba olina challenge nga ya marriage olina kwebuuza ku bafumbo ate tuweebuuza ku batannaba kufumbirwa bw'oba oli mukyala nga wakamala okusoma nga tonnaba kufuna mulimu olina kwebuuza ku bantu abalina emirimu gwe wakifuna okyofuna omulimu naye ate tusobola kudda ku ba losers n'oba consulting. Now the message eriemu bwe tuba ne challenges mu nsi muno, do we consult the right people? That should be the question. Twebuuza ku bantu abatuufu ate tibabalimba mbu obugagga buli mwezi ensi wonna. They are billionaires in Afghanistan, they are billionaires in Mogadishu, they are billionaires in Kigali, they are billionaires in Cape Town, they are billionaires in Kampala, they are billionaires in Malawi. Poza ate abasiraamu ate webatusingira awo. Omubaka nabbi yabagamba nti olumu liziki zaffe oba emikisa gyaffe tegiri mu bitundu mwe twazaalibwa oba mwe twasomera. Ng'olumu olina okukyusa ekifo Allah gy'anaakuweera omukisa ng'onoonyeza ssente. Naye tosobola kuba nti bakuzaala kyazanga ne bakusiraamulira ekyazanga n'osomera ekyazanga n'owasa ekyazanga n'okolera ekyazanga bakuyita kyazanga. Mind yo ebeera erotatingira mu kafo kamu ke bayita kyazanga. Kyovola Abaganda era balina olugero nti atannatambula y'atenda nnyina okufumba. Kyovola endaba ekikere gye kirabamu ensi yanjawulo nnyo n'empungu. Empungu kyekinyonyi kye bayita the eagle. Ekikere ebintu kirabira at its level kubanga wekiri wampi. Empungu olw'okuba ehuvulinga all over the world n'ebeera mu bbanga eri site yayo ebeera eraba ekitundu kinene nnyo n'ebitundu mwe tuli. Bw'obeera n'abantu nga dream yaabwe yakuzimba kiyosiki nawe gy'ogenda okulowooza. Bw'oba n'abantu nga bagamba nti nze Allah kastampa boda mba nkimaze nawe gy'ogenda okulowooza. So ekitundu ky'olimu ne vision ye eri ki? Mikwano gyo bano by the way simanyi oba mukimanyi tutendinga okubehavinga nga mikwano gyaffe abataano. Njala muntu nulire today sole wetunuulire mikwano gy'abataano. Singa mubadde abantu bataano nga muli ba mukwano nga mwakamala okusoma, omu ku mmwe n'agula ploti e Nansana addaka gy'agigula Kakiri, addaka agigule Namuŋŋoona, owookuna agigule Komamboga, owookutaano tasobola gigula Kololo oba Naggulu era naye agenda kunoonya mu areas ng'ezo. Singa mubadde abaana bataano nga mwakamala okusoma, omu ku mmwe n'agula akamotoka ka Spasio addaka jagula Vitsi, owokusatu agule Rawumu, owokuna agule Hipsam, owokutaano agule Primo. Tutendinga okweyisa nga mikwano gyaffe abataano. So mukwano gwo kiba kintu kikulu nnyo. Beera n'abantu abali positive abalowooza nti things can be done. Si kubeera n'abantu bakumalamu maanyi all the time. Museveni atufuze bubi, embeera egaanye.
nemubeerawo nga mukolima all the time ne olunaku lw'okolima waliwo agement wo agenda mu kibanda okugula motoka waliwo agement wo asibye ne babulooka nga anoonya ploti waliwo agement wo ali mu Europe agenza okugula ennyonyi okitegeera so message eri etya nti mwewale nnyo abantu abakumalamu amaanyi mwewalenga nnyo abantu abamalamu amaanyi kubanga omuntu bwakumalamu amaanyi era study eraga nti omuntu omusinga akugambye nti toligula motoka weetaaga abantu 27 to convince you that you can buy a car 27 people to convince you kitegeeza singa abantu 10 bakugambye toligula motoka weetaaga abantu 27 singa abantu 10 bakugambye toligula motoka weetaaga abantu 27,000 so mwewale nnyo messages eziri negative nze kambabuli eteri kitasoboka wansi w'enjuba nze ku myaka ejange gyendiko emingi ennyo oba emitono ennyo ndabye ebintu bye nali sisuubira ali 1990 nalaba Nelson Mandela ng'ava mu kkomera abamu ku mu abaana mwali timuli ku nsi kuno Nelson Mandela oyo gwolaba yamala emyaka 27 mu kkomera n'amalamu ebbanga eryo lyonna lyonna n'afuuka president wa America 28 ekyali kitasoboka Barack Obama oyo bwe yajjayo empapula n'acampaigninga for the presidency nobody nze nali nkimanyi ajja kufuuka president wa America era twazuukanga ne tumusabira kubanga nali sisuubira nti Barack Obama alina kyalimpa but he inspired us ti oba omusajja omuddugavu asobola okufuuka president wa America teri kitasoboka anti mbadde mbagamba wotabadde nti buli lwobeeranga ne TV o radio host nga taskippinga olunaku n'olumu oyo abeera jobless obanga taba na jobless actually abanga muntu nga obulamu bw'its radio and TV yes nga kubuyimiridde yes kati gwe sigumu sebiri sesatu lwofulumye eggwanga nga ogenza mu nsi ez'enjawulo sisuubira nti bw'oba oweereddwa an invitation ku workshop ng'obanga eri Geneva oba eri UK togenda beyond okwattendinga workshop eno ba seminar wa conference exposure ekintu kyokka ekiyinza okumatching experience ebeera exposure teri kintu kyenkana exposure kye ki mu Luganda exposure oba tukivunule kyekigambo exposure ndowooza oba kwe atuwuliriza tuweereza ekigambo ekimu ekinyonnyola ekigambo exposure so weesanga nga olumu Monday ng'eno toli mu Kampala oba onookola ki ng'oyala nnyo okubeera ku show niyo oba onookola ki olw'emirimu egy'enjawulo waliwo nekiwangambako emabega kaawo ekya abantu okweteekamu omuze gwa different sources of income okola kino sente ne zijja wano na wali tolina kwesiba ku kintu kimu ekyo kyekisinga ku bagagga bonna be nali nsomyeko ne beinteractinze nabo balina multiple Sudiru Pareri oyo alina company nga 16 yes company nga 16 sinaba kusinkana Binojjo nga alina company emu gwampuliriza essaawa zino ne bwoba olina ekitongole ky'okolamu ekya gavumenti teekawo ekibanda ky'amanda kikuleetere siringi kasanvu emirundi 10 si gye mitwalo 7 okitegeera ndowooza so multiple source of incomes kyekisinga oyingiza wano n'oyingiza wali waliwo abanyooma nti akatono nnyo kati ng'ekyo kyoyogera kati ng'oyalo kakasa nti si katono va mu kinaabiri kyo leero oba leka taapu eno eri mu compound lekawo ebbaafu wansi osumule amazzi nga tondo lyerigwa drop ojja genda kudda awaka ng'ejjudde kolabanga akatono gwampuliriza ng'oyalo kakasa nti okusevinga ekinusu si kitono bw'oba olina taapu awaka mu nnyumba oba ebweru lekawo ebbaafu oba bucket osumule ng'ereeta tondo lyokka drop bw'etajjula ekiro kyaleero ejja kujjula enkeera oba ogamba nti katono lwaki MTN ekuggyako siringi 4 ku SMS 40 shillings 40 ne Airtel nezikuggyako bwe bazikuŋŋaanya nga ziwera kyova olaba Buganda kitege kiito kyeyabidde omugando balina Kaganda ye Buganda yes Buganda eno okubeera strong
eyina buli kika ky'amawanga wano buli kika tewali region mu Uganda erina amawanga ag'enjawulo nga Buganda teriyo ate mu Uganda tewaliyo region eri accommodative like Buganda teriyo nze ntambudde Uganda yonna mu Banyankole embeerayo mu Bacholi mu Balango mu Basoga tewali kifo mu Uganda kiri accommodative like Buganda. Actually Buganda region ye region yokka ekkiriza buli muntu okubeera kyayagala okubeera ontegera ndowooza regions endala tekiriyo era Buganda region olw'okuba yanjawulo nnyo ffe bajjajjaffe baava Rwanda 1922 they were pure economic immigrants bajja kukuba kyeyo tebadduka Rwanda mu byawulemu voluntarily baava e Rwanda okujja okupakasa nga mmwe bwe muva wano ne mugenda Germany ne mugenda US ne mugenda Canada owulira ndowooza ne bajja okupakasa wano kati waliwo baganda bafaata abanyarwanda badduko e Rwanda olw'entalo Buganda kyekifo kyokka ekitabateeka mu refugee camps nkiddamu Buganda kyekifo kyokka ekitateeka abanyarwanda mu refugee camps ebifo ebirala byonna mwankole mu toolo yonna byabateeka mu refugee camps nga banonyi babudamu webale nnyo refugee camp kiba kifo kibi nnyo babasuza mu butenti babasuza nga be baagala bakyolo okuba Buganda yali so accommodative abanyarwanda bonna be bajja muno abaganda then baba accommodating ne babateeka mu maka gaabwe ne babeera mu bigo kyova olaba mu bigo ebigo byonna naddala biri mu Buganda baneiba baabyo banyarwanda yes okay good well mwami Gashumba njagala tutandikire ku nsonga y'amataba mu Kampala enkuba yatonye ekiro kimu wiiki ewedde ku Lwokusatu Kampala yenna n'akwatirira abantu ne bafa amazzi ne ganjaala abantu limu yeewuunya what happened ku bakulembeze mu Kampala kakati kiki ekibeewuunyisa nze nyinza okkeera ku makya ne neewuunya amataba mu Kampala sisobola amakubo g'amazzi mwe galina okuyita mwazimbamu actually nze Allah singa asobola okumpuliriza oba musaba njagala musabe Allah bw'oba ompuliriza buli muntu eyazimba mu lutobazi ng'akigenderedde ennyumba eyo floods sweeping away nsaba Allah bw'oba ompuliriza omuntu yenna eyazimba mu ntobazi ng'akigenderedde njagala amataba gajje gasanyewo ennyumba ye oyerekedde Katonda yes but waliwo obukulembeze obutalina kukkiriza bintu nga bino directorate number ya physical planning mu KCCA newa plan ne approving a plan y'omuntu azimba mu lutoba nkimanyi bulungi nnyo waliwo directorate eyo naye waliwo n'omuntu deliberately azimba mu mwala ng'agukoze eki akigendera lino eggwanga President Museveni yaleeta emirembe tegikyali mirembe buli muntu kyasanga kyakola banankola ki lino ensi eringa ng'etalina bukulembeze okitegeera Uganda eringa etalina mukulembeze yes buli omu kyasanga kyakola ababoda bato bange bavuganga be basanze omuntu nakubira engombe n'oga nti kino kiki amabaala gakola 24 hours nsi yawa amabaala bwe gakola 24 hours ebintu biri bisatu mu Kampala byetaga kimu Kampala yetaga enforcement only Jennifer Musisi yakigezaako ono mukyala executive director mupya Sintarakite ganko naye Sharifa Buzaki sinaba kumanya mind ye bwalowooza Jennifer had tried nga Kampala abantu bakyasula bisasiro ekirala peasants ekirala bannakyalo bangi abali mu Kampala beetaaga okudda gye baava nze bino byogera omu ng'asaaga ne mugati nsaaga nze nakugamba kunguze nembeera president abantu bannakyalo tulina obbateekako mu bifo ebimu okumala emyezi 6 tubayigiriza empisa z'ekibuga ekitala kino kitegeeza kino bw'oli amenvu tolina gakasuka w'otambulidde tolina kufuuyisa mu muddo nakugamba bava Masaka Mbarara Kabale Sembabule tubateeke mu Lwera bamalemu emyezi 6 tubayigiriza ekibuga tuwa traininga abava Mbale Busoga region tubateeke mu Mabira myezi 6 timugenda mu Kampala ne isabweti do's and don'ts abava Eggulu side y'Eggulu in the north Nakasongola you get it goluluna bano banva mu Bende mmwe natujja basibira mitiyana tubayigiriza kibuga ngolo mufachi twagala kibuga kituufu ekirala kyenyina okujjawo nganze Gashumba okulondebwa kwa bakansala sitwetaaga ensobe gimukola mwalonda bakansala bonna ba villagers nyina omukolo gwe nabaddeko nga kansala yambadde suuti eya bulaka ne socks enjeru
nenga mukulembe hulira ekira multiple layers kino nakigamba luli ku shoyo kamba mwabatuuliza kamba buli ekiri mu Kampala muno mu Kampala mu twinamu minister wa Kampala muchala minsa kabanda twina deputy we honorable kabicho fatugabye twina lord mayor Haji Elias Lukwago ne deputy we Dorin Nyanjura twina ba kansala ababuli division siba kiri era twina ne ba kansala abatula mu lukiiko lwa lord mayor webale nnyo twina executive director ne deputy we ne ba directors buli division twina mayor ne ba kansala be buli division twina RDC twina RCC ne deputy we laba multiple administrative layers ezo zima ajingo kutekenga decision lutalo executive director bwayise kirangire bwalete kiroza kirunyi ngalukuwaga kimiriramu onjigiriza abantu onjigiriza abantu kuba yabala kalulu buli munnabi abufuzi yenna abala kalulu tebabalimba Lukwago muganda wange Lukwago mukwano gwange abala kalulu ka 2026 sikuweereza abantu tebakulimba Lukwago abala kalulu oli muganda wange atana nkolaki sigera ndowooza owulidde sebo kati omutawane ne president waggulu omukulembeze ogwange yes General Kale Kayihura yagamba yali atandise okwenforcinga elements ezo Prime Museveni n'agamba nti ayagala okwambala ayambala atayagala akoleki aleke otegeera kakati ekirala Jennifer Musigo badeyogera ku president ya muwana nga yakajja onaga nyate afterwards nanga tunene miso obululu bwange mu Kampala obululu njagala ondage mu nabi abufuzi omu avumirira abantu okuzimba mu myala oba okusobola okuzimba mu swamps kubanga abalonzi beje bakolaki jibabeera ntobazi kine Kampala okutera yetaaga meya nga talondebwa nga is a political point emboko nekaba wano tubere omu ne executive director yekka twetaaga executive director mu Kampala we don't even need these ministers Jennifer wano yali mu Kampala nasimba ebimuli nati nga boyingira mu KCC olinga nga ageze ku American Embassy nayingira mu KCC kakati obanga ayingidde sabo wolabiranga nti ekitongole kiri disorganized yingira mu parking lot yakyo nga abantu baparkinze ku pavement waggulu munda nange neewuunya ku KCC ku pavement munda kati fa abamanyi bino ebintu omanyi kankusese ba villagers bo balaba nti bintu omanyi gwe kungumu teri kintu kirungi nga butamanya kati ye village wajja walabe bintu biterevu kati a global citizen nolaba Nairobi nolaba Cape Town nolaba Johannesburg nolaba Kigali olaba ngofa kasito ayingira mu kitongole nosanga abakozi b'ekitongole n'abagenyi abazeemu nga baparkinze mu pavement ku pavement mu compound y'ekitongole kyetaaga kugala yes so KCCA gye twali batulowooza nti yesibukako okuteekerateekera ekibuga already nayo yeetaaga kuteekerateekera yes obuzibu kati mbala mu sharinga videos mu Kampala ya floodings video gye njo okusharinga nga amazi gatutte ekizimbe oba ennyumba y'omuntu bateeka mu sente okuzimba ebizimbe bino mwami gasho so what kamoga ono w'amataka kamoga yasse waffe egaluga kamoga oyo twasenga egaluga eyo ne tugulayo amataka nga tumanyi gye tugenda okuwummulira omanyi lwaki galuga wali very strategic galuga ogenda ku airport mangu bwe bangende Masaka ntebera nakawuka bwe mbanzi je Kampala mpitira mu Nyonyo you get it n'atandika okutema bu plot amakuba agatutusanga ku Lake Victoria gona n'agatema mu plot bantu bagula 5 ku 10 twagulawo for reason gye tugenda okulitayalingira okuwummula ku mazzi kubanga tuyina ettaka Lake Victoria ogiraba eri wansi bweti wansi ng'ogenda kuvuga speedboat yo ogende ku nyanja oli obulamu ne family yo akajega katematema bu ploti bonna amakubo gonna ne gagusiba businessman muleka gasiya nankola ki you get it ogambe ne umanyi nze akunyizizaako zeki tekinanja olona kino kitya kitwogerako ekya KCC nze I think nagulayo 2011 simanyi bantu bakantuukirira tuguzeewaawo nga no you get it ploti bwatemwatemwa ababadde Kenya buli muntu abadde agamba bannange ffe tuli kuki
oyina meters oyina okuleka ku plot yo osimbeko palm trees okolechi olina osanga nga bakataddemu akaplot koleseeyo you get it dine gwanga lyetaaga kusibawo mwabategomba bintu birungi muli baki oyina okulekayo ba meters mmekao oba 15 osimbemu palm trees negwe noleka plot yo owulira nti osimbemu palm trees naibawo nasika kikomera kyo okuva ewe paka ku kikyo asikira actually nange nkiraba waliwo yasikira asikira ddala bwati ku nyumba space gy'oleseeyo wogera okuteeka ebimuli n'ebirala yajja n'asikira ddala ekibaawula nga kyekikomera kyo this wall gy'oleseeyo. Can you imagine? Nze waliwo neighbor wange nze namusooka oggula ye wa kibanja nze bwe mba ngenda kugula ekifo nkozesa basaveya basatu bagulewo boundaries nkonfirming bonna ne baŋŋamba ekiri ku kyapa kyekyo era ntebe eyo omujega n'asiba ekikomera kye mu kkubo eryange nga bwe mba nnyina okuzimba neetaaga helicopter okuyiwa material ne ŋŋenda ewakiso ne baŋŋamba tuwa eddakiika 15 bazita coordinates mu ddakiika 5 ne baŋŋamba sebe ekkubo lyo lirino kyonna kye yazimba ogenda okijjewo nengenda ku police Entebbe ne baŋŋamba sebo situlina kusupervising ebyo gwe genda obisendewo yajja waabe omusiru oli nga yasiba ekikomera kye nga n'amazzi ge agava ku kaboys quarter gayiika wange kyugati lino eggwanga lyetaaga mbooko. If you want to bring sanity in Uganda, democracy ayitiridde eddembe lisusse. Waliwo omusajja bambi yafaya n'emyaka nga 92 bwe nalingulayo eyo yasimba omuggo bwati najja maaso g'oyo namuga naye gwe musajja gwe wakula otya ekkubo ly'omunno olisibye namubuuza gwe ojjidde wa tojjidde ku kkubo singa ne gy'oyise amakubo baagasiba waliiseewa. You get it? So nze bungamba mbu amataba simawulire. Okay, tulabawo nalabye omulodi wa Kampala yasubunga naye nga ablaming the other wing ya technical. And again yo mchala kulia technical ne kesi kenyini Lukwago muyite mayor yakigambo lord mayor mateka yimuyite mayor muno mu Uganda timuli mu lord mayor muri muchi lord mayor basula ku eka 3 ekololo so Lukwago si lord mayor Lukwago mayor mayor ulira kyebayita lord mayor buli lwa Sunday abagabula abana ice cream. Lord Mayor buli end of month abasalira abantu ente ne balya. Lord Mayor nga ye mu nsawo ye abakola charity work bimbulire. Lord Councillor nola bimese mu Lord Councillor. Kungu twononera shonyiza n'obutadda wano. Owulidde sebu fe tukimanyi kiringanga kungu bono ngamba shoyo yesinga okuwulirwa mu Africa nekuba mu ngalo. So they didn't have a Lord Councillor. Tewali. These are fake masters. These are masqueraders. They are not lords. Walusimbi aliko mayor we Kampala. Nasasula ka abakozi we Kampala okumala emyezi muka. They are not lords. These are fake masters. Lord Councillor. Omanyi ba mubera ku TV za musanyuka TV ne mubayita Lord. Kinga kumbo ngamba akungumuleke geragera. Ampuriza katuji. Tombule gasia. Lord ki? Lord Mayor, Lord Councillor. Lukwago muyite mayor. Balimba yite ba councillor. Councillor. Sebo nabe waffe bayita ba Lord eye kalungu. Ochastama mu pitira train. Okozesa bikokoma mbu wayita Lord. Muje bayita Lord mmwe. Kungu ffe tukaddiye mangu n'enkanyanja zino kubanga tumanyi bingi. Gwagamba Lord mu compound yo ina mu moloka meka vintage ezikufula Lord otambulengo mu Lord vintage bana bameka bawerera waliwo mujega gwe nasange masaka ngamba mu Lord Council ne mukyalira wakewuwe Jesus ojja kutisa abantu okukyaze waabwe okukyaza wa abantu onaba kyaga kagashumba jagenda nze sebe kironye kimanyi kirenganga mikono jange abalalo wakakyuka nosanga omuntu ayina ente kakaaga asula mu nyumba ya nsisira omuntu oyina ente kakaaga
boyalo kweyamba okwata kakumbi n'osima wogenda okusitama naye kati bakyuse embeera ekyuse wane Kampala tebagwama bwali road councillor temuli ebyo byammwe nze era nkulaba ku TV ngo bayita road neseka neŋŋamba omwana akajjako gatya jako TV eyo otekendala Nagotuga nti abijja mu mateeka bwe gati wegalagira agaleta KCCA omukazi bwagamba nti bwakuwa ekyalo kye Kasubi ng'ogendayo wakanti nkuwadde Kasubi Kampala yonna yiyo ng'ogenda ninga bagaba ebyalo baba yalakubba aba yalakubba omukyala bwagabira ekyalo baka kuwadde Ntinda aba yalakubba kati gwe ngoloza gikuwadde kati genda ofune title y'Entinda abatakuwadde anti akuwadde Ntinda sibo kiri akuwa Ntinda n'akuwa Kisaasi n'agamba nekyanya nayo ngikuwereddeko wonderful kati bwe mumaliriza omupiira akuwa ebyapa abatabirina baba wana mulooza byebyo biba biwano mbasekeredde kyogamba bwe tuyita bano b'emupimbo wa honorables these are honorables I thought so they are like 50 MPs who qualify to be honorables these crooks abasayininga sente mbagenze kuchala ku benchmarking n'agenda entebe nkumemu stamp n'akomawo sena samunsawo yes these are crooks they are like 50 MPs aba qualifying okubayita ba honorables and the rest these are masqueraders also mwe batya kubate mubamanyi yabadde Eid mwami Gashumba tewampise simute yabadde keyange bibaawo webali mama webali je yabadde Eid simanyi oba wagoberedde bulungi summons zakoleddwa mu muzikiti egy'enjawulo but message enkulu zabadde bbiri sooka across the country bantu babadde bavumirira nnyo ekyobuliddembe ly'obuntu ebitongole bya security okubeera ebikambwe n'ebirala but the other thing that stood out for me wano old Kampala mufti wa Uganda Shaban Ramadan Mubaje yatugambye nti ayagala government eggalewo TikTok yagambye nti abantu basusse okukozesa by'omutimbagano kakati Sheikh Mubaje oli musajja mukulu nkusaamu ekitiibwa kubanga oli ku level ya kitange naye bwe wabeerawo nga waliwo platform bannayuganda kwe bakoledde ssente tewali yenkana TikTok actually negativities eziri ku TikTok teziconstituting na 5% 95% content ali ku TikTok ali productive 95% President Museveni kola ebintu byonna ne tolowooza n'okukwata ku TikTok manyi abaana bangi abawala abato abalina obuduuka abalina ebintu byebatunda nga babi advertising on TikTok nyina abaana ababazi aba advertising ebintu byabwe ku TikTok abazimbi abawoldinga bamakanika bana abaana abooza emmotoka munda abooza ennyumba najja nayoza ennyumba nayoza carpets bonna nga tubajja ku TikTok so Sheikh Mubaje manyi kati waliwo omuliro manyi waliwo abakuvoola olw'okusaba ekisanja oba ekirala that's what I suspect nawe funa team eba counteracting you get it okay. TikTok kino nkibagamba nze nali ku Facebook okwo nyinako abantu abawera akakadde ku Facebook but bwe wabeerawo nga waliwo application ekyusiza obulamu bw'abantu ye TikTok kino nkigamba nga ndayira Katonda ndayira nga ntya Allah abazimbi abawolodinzi abasiiga langi bamakanika basuuzi b'amataka abawolodinga abayimbi ab'emikolo events bonna kwe tubajja okitegera ndowooza TikTok oyo baaba yagenda wala n'ennyumba gye twasembye okuggala ndayira nga ntya Allah bwe mba nimba Katonda mpa ekibonezo amadirisa abaana baagakoze nabajje ku TikTok entindawo nga ku Bahai owulira opposite Bahai ndayira nga ntya Allah nabajja ku TikTok wulira oluggi luno olusikibwa oluslidinga omusajja musiraamu namujja namuŋŋoona ku TikTok via TikTok ate nalukola bulungi n'agenda n'alufitinga mu nyumba so Sheikh Mubaje wetaaga a social media team edefending eyo image kyamukoze bubinyo bw'oba olaba nga toyina team eri strong hire the best brains bakuyambe okiwulira ndowooza effujjo eribaddewo ffenna tulivumirira kyemanyi buli munnaddiini ajja kivumirira but nze mbagamba kungu nabawoninga bannamawulire mwampita ku mikolo gyammwe
Nembagambe Mboka egenda kaaba. Wajogera. Nayogera. Negumpe wanira wachogera program. Nembagambe Mboka egenda kola ki? Nembagamba nze ndi nswere tula mu meeting gye mutabeera. Bannange mbega iridde gwo muvubuka. Mwewale ebikola byonna ebinaabaletera obbakuba emiggo. Abasajja bakambwe nalabye bambi ono mu kubayambi bakyagulanye omusajja omunene Kivumbi oba Kivumbi oba yakirewo oyo ng'akaabira mu kkooti amaziga nga gamutonya nekwatibwa ennaku akirewo Kivumbi ne boolwanirira bali waka bali ku DSTV bana bali mu kuwuga nalaba mukyala wa Kawuma ng'ali ne Prime Minister Robina Nabbanja ng'agamba basula mu kazigo ka luumu emu nenti abannabyabufuzi gwambuliriza dembe lyobusiru bwo okuwagiza gwolaba nti ye mutuufu but don't dare ogenda mu fujjo olunaku lw'okulonda bwe kunaaba kutuuse keera ku makya genda olonde ddawaka ekawungeezi ddayo olabe omuntu oyo yapafominza atya owumule abasajja bakambwe okay perfect basajja bakambwe kubanga bakambwe kwetulaga oleka ogenda kuba wazibuzi ekirala Kyagulanyi alina statement gyakoze ng'agamba mbu nga yenkalajinga abawagizi b'embu baleete Museveni bamukubye pressure kunguma ate kye mwerabira nti Museveni yawamba Kampala ne muganda we General Salim Saleh ayina abaana ne Yoweri ayina abaana kati balina n'abazzukulu kitegeeza operations ezimu kati zikolebwa bazzukulu ebazikola nalabye omuvandimwe Omunyarwanda kazi Babi ng'agamba nti Janet Museveni ne baawe ku ssaawa 8 bati bamalina kiri ku nsi kati Babi take it from you bati mukimanyi General Yoweri Museveni every day azuka ssaawa 11:30 Monday to Friday for the last 40 years ng'afuga eggwanga lino nze sisuubira ku nsi kuno nti waliwo omuntu akola nga Yoweri Museveni gwe mugamba nti ku 8 bakyebase mbo tasobola nagoba mbaata Babi oli musiru ate Babi mu bantu beero badde tolumba wali badde tolumba na first family kubanga oli kyoli lwakuba bo ate Babi tandika okwogera Olunyarwanda lekera okwekweka mu Lunyankole Babi oli Munyarwanda 10 ku 10 ne bono yogera Olunyankole no pretending kumanyi Munyarwanda 10 ku 10 era zo mutawana ne gugwa mu nupu gwensoko okuyamba okujjayo ne Lubongo ya ne nanyo katana neze mukyala bandu byandi Lubongo yesi musajja weno bunyoro aniwa nenga omanya abanyanda bali yange mutiye bali everywhere otegera ndoza Babi 10 ku 10 oli Munyarwanda oli Munyarwanda ani omulala aliyo gomanyi baseewungu abo bonna nze ndaba bantu gwasingo bategeera Babi olumbe first family olumbe Janet Museveni ogamba bino byayogera wano ku lunaku lw'abakyala lwakuza ku Janet Museveni atalumba ku muntu yenna mbu tebasobola goba mbaata Museveni asiba mu PDM eggwanga lyonna alitambudde olaba abayambi benga basaba mazzi ye nga bali mu maaso kyekyo nakugamba nti those are masqueraders bali mu kutalaga ggwanga specifically Buganda baagala Mwai Museveni NRM badde mbawanguli Buganda bo baagala kuddayo mu parliament Bakasolo yes Bachofa Tugabye Chofa mubaka aliyo ex official ayagala kugenda na Kasika Central ayagala kugenda don't be fooled nza kugamba mbera mu Kampala muno President Museveni Buganda yagenda teridda let me tell you 1996 naliwo nali nkola ne omusajja gwe bayita Basoga Nsadu Kintu Musoke Basoga Nsadu Bidandi sali oyo waliwo no minister yali oba acheni oba yaddawa Kungu abanene be NRM singa bakola only 30% of what Museveni does for NRM NRM badde solo claiminga constituencies za Buganda eziri mu byalo constituencies za NUP eziri mu byalo singa abanene be NRM okuva ku kitebe Secretary General n'abalala n'ababaka bakola only 30% of what Museveni does for NRM bali badde basolo claiminga Buganda no constituency za NUP eziri mu byalo ezo mu bibuga it's impossible
It's impossible. Bali bedo basobola okugeza tugende Kasanda North eri Patrick Nsamba Oshabe bali badde bagenda Enjeru ebuyikwe ewa Jimerwanga Bahilda mani abo basolo bajjayo Mawokota. Yes. Ne bagenda Luwere wase Kabira katika mu North ne bagenda bamunanika nezo mu kibuga ezo tukisoboka. NRM okuwangula constituency ya Nuupu eri mu kibuga kiriganga ganti kungosolo fuka pop anze sisobola kufuka pop basoka ni musiramu but NRM ebadde esobolya ddala bulungi nnyo okuwangula constituency za Nuupu zonna eziri mu byalo singa ba deploying a PLU. Yes, I'm telling you this. Kubanga fe mu PLU twatambula the entire country. Abantu bo mu byalo ntereza akantu kano mugana. Abantu bo mu byalo social services. Ekirala abantu bo mu byalo kye nazuula balaba abanene mu NRM ng'abali aloof nga tebali touch based n'abantu. Kino nkikugamba. Lwaki nkugambe if they can only do 30% of what President Museveni does. President Museveni bw'akyala e Masaka today ogenda kulaba the entire abanene bonna aba NRM bonna babeerayo. Bw'asimbula Kawungezi toliddamu bbala paka lwalidda. Kitegeeza nti Museveni bw'abeera mu kitundu tewabeerawo banyikiza nsonga ye. Yajogerako nekomaawo. Singa obuuziza ba RDC bameka bategeera PDM ku 10 bali bameka. Nga RDC. Tebabitegeera. So Museveni yetise olubengo bw'omu. Bamumenya. Era bwe nalabye Babi ng'agamba mu Museveni yebase ku 8 nagambye nti ono bane yatandise okinywako. Bitegeera ndowooza. Bamumenya. Kankubuuzemu ekibuuzo. Bawagizi b'NRM bameka bamanyi Secretary General w'NRM Todongo. Abawagizi ba NRM. N'abawagizi b'NRM ate abamanyi Lubongoya. So Lubongoya yali more visible bwogerageranya ne time was 100 okusinga Secretary General w'NRM. Actually ngwero kakasa kye nkugamba nze ate ngenda kikola. Ngenda printing sekifaananyi kya Todongo ekinene kiposta oba nkole F4 ne kya Lubongoya sigenda teekako linnya ntambule gye ntambula nnyo mbuuza abantu onaani bamanyi Lubongoya. Yes. Kubanga Lubongoya ye brand strategist wa Nuupu. Brand strategist wa Nuupu ye Secretary General. Brand strategist wa NRM ye Richard Todongo. Ani amumanyi. Njagala ndagayo omukolo gumu Todongo nti ye yagutegese oba yadde omugenyi omukulu. Era babeera ku mikolo Yoweri kwali. Ng'ate ekitebe kye NRM bakiwa 8.6 billion every quarter. 8.6 billion. Nze abagamba manyi billion nalimbaddeko nayo. 8.6 billion. A close friend ali attached ku NRM akugamba abanene ba NRM balabika lunaku century zizze ne bagabana ne bagenda. Nkwongera ekibuuzo ekimeka. Njagala yange nakubuuza ekibuuzo ekimu. Bawagizi ba NRM bameka bamanyi ekitebe kya NRM gye kiri. Ekya Dondo tebamanyiyo. Ekya Nuupu bakimanyi wali bwayise. Kyali wono Kamoocha kati Kavule kiri ku mwaja abantu. Ekitebe kyakamala obanga ki? Noza n'emyaka 2 teginawo. Njagala mbulyeyo naku lumu ekitebe kye NRM ekikuba press conference okubulira abawagizi baakyo. Sijjukira n'olunaku n'olumu. Ate Nuupu noza bulirwa either Manda or Lwakubiri, one of the two. Mujjukira wano crisis yaliwo nti emwanyi bazijja mu UCDA ne baziteeka Ministry ya Agriculture bay egenda kugwa zaagwa. Nedda. Ebyo ekitebe ky'enabizalo bibadde byogerako. Kubanga Nuupu yo buli nsonga ebaddewo bayita abamawulire. Buli kagudewo. Wano mu Uganda tiwali kibiina kya byabufuzi kisasula bannamawulire nga Nuupu. I know it from a reliable source. Their media houses eziri ku payroll ya Nuupu. Chovola buli kyagulanyirwa abanamawulire yasookako. NRM esasula media house ki. Goli munnamawulire wano oli wano next media. Siba kiri. Mirundi emeka gy'oyita abanene b'NRM ne bajja ku show. Baba bize we bagamba. Ne Yoweri Museveni bambi buli wamu abeerawo. Okitegeera? Twali yabadde bulijja kati abadde atambula. Naye nga bulijja agenda ase kusinga ne bannamawulire b'omu kitundu ekyo. Naye ngeze enkuŋŋaana zaakubeza abamawulire siraba nko ku RDC siraba ku baminisita baveeyo ekyo ekiri basic nabo nga bakikola. Twabaddeho Hoima naye Yoweri ne tuveeko Hoima tugende e Kagadi.
bwekagadi omanyiyo Barnabas Tinkerson nga n'abantu bebuuza nti ono ya RDC waffe nga tebamumanyi naye wali lwaze bonna babeerawo abalabe kitegeeza kimu President Museveni si kimwagaliza era nsaba awangala emyaka 50. President Museveni nafa ku ssaawa 4 by 10:30 tewabeerawo NRM. Njagala Yoweri Museveni awangala emyaka 50. Naye Allah namala mujja mu nsi ku ssaawa 4 by 10:30 there is no NRM. Within 30 minutes. Tell you NRM is the NRM. Ebe diffusing nze. Nze era mulabo lumu ne mukwatibwako ennaku nga buli kimu yakikola. Tukubayo ekirala. Njagala tukubayo ekipande ekirala. Tulage abanene b'okukiba ky'NRM go bamanyi. Nze manyiyo obamu babiri. Bali Secretary General Lubongoya, amumyuka mama wange Namayanja, then bwogenda kumuwanika kyala Nekesa mujjukira. Nekesa omuwanika w'NRM mujjukira driver gwe yabbako sente obuwumbi awaka yali muwakizi we treasurer w'NRM. Sente z'ekitebe zikola kyawaka. Naye batugamba zali za bawe za business motoka bawa diringa waliwo ekigambo kyesaagala kukozesa ampuliriza kazi no togenda wala okay. Linda kontona kakuba mu biseera bya Kasule Lumumba waliwo visibility y'NRM. These are facts. Kasule Lumumba nga akyali Secretary General w'NRM, NRM yali a bit visible. Waliwo akataala Kasule Lumumba waliwo akatadoba akaaka ya fitting abutele mu bigere bya brother amama mbabali Kasule Lumumba ke katado bakali kaka ani ono amama no amama yali solange yaka sola Kasule Lumumba katado bakali kaka olira todongo kizikiza ekizikiza kyennyini boti bwosengese muteri ate banankola kinze gashumbawo nze mwena alemu mu government eno sinamu omuntu gwensinga okurespecting omanyi yennyiniyo todongo kyagino kola kyatakoze show me one activity yekitebe kyena alemu jindage gwe ndi naawe gwe jimbulire kyogamba NRM tena birungi byekola byetaga ku marketinga 8.6 billion zibaweebwa zikola ki ku kitebe kya kyogamba nupo ena kyekola nupo zena kyekola oba Emirates Airtel MTN ziranga ate mmwe kankubuzemu ekibuuzo nebuzo buvaawa don't they believe in themselves? What is the problem? Banonyi nkugambe ndaga ya activity emwe NRM gyekoze nga kyekibiina nga kiriko tadongo mpulira mbwa ina gyagambira eyo mbuye muntu yekka eyasooka okuwagira NRM nga ava in the north yerabidde Hillary Onek ate nekya ne boleeta obulubwa north bonna tebwenkana 30% ya Buganda bonna yes ne bwabera nga bawagidde 30% ya Buganda wakiso Muganda wange wakayima oba ina abalonzi emitwalo 3 Ochuli so Museveni bamumenya ekyaboogezi baakyo kati NRM emanyi yetaaga nga Kuraije kuba munabya bufuzi naturally alimo olwebyo bufuzi Kuraije yetaaga okubeera nga ye director wa communication awo ku kitebe kya NRM wewe domba agezeza no dombo tasobola kumachinga balubongoya enenseri shift nnyo fechovola PRU yali efuuse ekirala wano we had the best brains nga bantu baffe bali committed to the cause of General MK kitege NRM bwebe yagala okuliclaiminga constituencies ziri mu byalo badeploying PRU back ne batakikola mukalinde kano bwe batakikola kyejjo bawo kujja ko Museveni kyali assured of waliwo constituency yonna egenda omulonda kati akalo yaffe eriwa eyaffe yabavandimwe yonna teri muvandimwe atagenda kulonda Yoweri nawe ogenda mu yenda kulonda Yoweri njagala ogenda ku record mwami nga tunula wano tuza mu kamera gwe eyali awagira Dr. Besigye eyaliko omukwano gwa mwami Kyagulanyi eyali sympathizer wa opposition ebbanga lyonna actually eyali mu opposition ebbanga eddene ogenda kuwagira mwami Museveni abantu balonda lwa interests zaabwe so ogenda kulonda mwami Museveni ndayiranga ntya Allah
nga ntya Katonda yantonda nga ntya maama wange akyali ku nsi ngenda kulonda President Yoweri Museveni 2026 n'abavandimwe bonna bagenda kumulonda. Come again? For bukyayi bwe tubadde tumumunyinako. So Mr. Kashumba is voting ngenda Mr. kumulonda President Yoweri Museveni 10 ate natandise okutambula eggwanga lyonna nga nkonvinsinga abantu abali bamunyigira olwa national ID ne passports. It is the right candidate okulonda. You're voting Mr. Museveni. What's wrong with it? Anti gwe kumanya oli wanu. No, a man you've opposed for all this long. Yes. You're now voting. Mukama Dr. Besigye aliwa. Mukomera. Mukomera. Kyagulanyi yatugamba atya yawanna ku mmeka? Sawa na 8. Nti Besigye bwaba tateereddwa musawa na 8 Kyagulanyi aliwa. Sorry Besigye aliwa. Akyaliyo Mukomera. Dr. Besigye bw'ova Mukomera nkwegayidde muganda wange litayalingira mu bitiibwa. Okufiirira bannayuganda generation eno ani akyayogera ku Besigye? The world seems to be moving. I'm asking you, ani akyayogera ku Besigye? Besigye lwe yali afahanga strike, Geoffrey yakola show yagikolera ku Sheraton opposite n'amaka ga President Museveni. Abantu balonda interests ekyo bato kimanyi bafunira muwa interests. Nze disagreement yange ne President Museveni eyokubiri yali lwaki abanyarwanda bannayuganda bamibwa national ID ekyo kyawedde. So kati ogenze kulonda kuba omulanga gwonna mu abavandimwe mwena gye muli abali mu bunyolo ne bwoba oli mulwadde ne bwoba oli mu ICU 2026 mu mulonde notendereza mezo noir kyotayogera wali ebyane ebitigukanga ennyana n'ebirala unfortunately nozomu ku byane byoliyogera ku bambi Martha nafa yazirikiraawo ne bamudusa mu Kampala hospital nafiireeyo naye nga bibuzo bikyali bingi. Police yatugambye nti already n'abantu babiri beyakwata kufaakwe enfe etategerekeka. Ekituufu kyomanyi ku kino nga ekituufu nga gwe kakati ekisooka amazima ge nayogera mezo oba mezenwa ye night club esinga mu Kampala. Mezenwa abantu kulira mu sente simusanga abantu kulira sente zaabwe nga baziina ekyo switch debating yesinga ekyokuba nti omwana omuto yafiirayo kibi nnyo era tusinziira ku Radio 4 Radio 7 ne Radio 8 netuweereza okungubaga kwaffe oba okusaasira famire ya Martha. Naye accident zigwa every day. Emmotoka bbiri bwezitomera fuso bwetomerogana ne baasi ambulance eno nabo abagudde ku accident ebeera edduka faster than zino emmotoka ezitomereganye. Ennyonyi zikurashinga every day. Abantu bastopinga okulinya ennyonyi. Abantu bazaala abaana ne bafa. Abantu balekerawo okugezaako okuzaala. No. Martha kibi nnyo kufiira omwana ali 22. Omwana ali 22 to me alinganga omwana ali mu senior 4 senior 6. Naye bano abaana baffe betuzadde ye bwaweza 18 babeno gamba I'm an adult. Balabanga abakuze. Nabuuzako Shiro wande omanyi socks ze n'akakaddiya. Omanyi ebisawo by'ennyonyi bye n'akayitamu ne mugamba shut up. You are just a kindergarten kid if you don't know. Akugambe. But daddy I'm an adult. Ngamba shut up. Omanyi socks ze n'akakaddiya. Omanyi ebisawo by'ennyonyi bye n'akayitamu ngamba shut up tiyaddamu. Eri ameze. Olumu nangamba but daddy sometimes you stress me ngamba stupid. I stress you. Nguli mukambwe. Omanyi bwa stressing okubera nawe from P1 up to now. P1 kuba mama w'omwana oyo na separating naye omwana oyo ali mu P1 okambuwala muna televimu bagita tough love. I love you so much, I love you so much. Neka so crossing a red line. Nchigamba abantu Shiro oyo gwolaba wakati yawandikako mu ntebe ng'abaana ebonona entebe kubanga yali akimanyi there's a price you pay ng'okoze ensobi. Teyalirako ku dining nga yambadde night dress. No. Dining oyina okuba ng'oyambadde. You get it? Yabayita tough love. Nkwagala nnyo ne kasita obuuka wano there is a price you have to pay. Kakati Martha ng'afa as usual bafeke masters abali ku social media omutawana gwagwawo kiro sanga 8 ne bayisawe mwe yokumacha ng'abajega ba ku social media batandise tulaga ekyabaddewo. These are the facts and get them from me. Police chanonyereza guzi. Ulia
bwemba manye biri mu State House manya ne mwanti okumanya biri mu CID headquarters naitego kubango bimanyi bwemba manye biri Nairobi ebiri ekigali manya antya ebitaliwa bitu bingi byekugamba wano off air no kiraba true many so kye kyaliwo Martha ekisooka yali boyfriend wa Eddie yomu yali girlfriend we Eddie yomu kubakwata yes Eddie yali akolawa nzija Eddie mezenu eyo erimu abantu bali basatu mulimu Eddie mulimu ne DJ Spinny ba Luganda oyo yakwatibwa naye bayina sister waabwe ayitibwa Grace ye manager abasinga tebamanyi she's the manager she's the boss ne abaana abo bayina bondi etenkanika bagalana nga gyenkomeza these are the facts Martha ave waabwe ajoiningibwa mukwano gw'erinnya bamuyita kureka kundeka erinnya bwe I'll get it for you later mukwano gwa Martha ye mugenzi inda ku katone erinnya eryo ndiina Jesus erinnya eryo ndiina Doreka mukwano gwe mfiira bulago taano we bajja mu kibuga basooka mu gym jesijja ku mentioninga linnya bebava mu gym bagenda ku restaurant eyitibwa Olas eri Kololo wano biro URSB ne balyawo lunch n'ebirala bebavawo bagenda ew'omusajja omu ayina amaka Kololo gwe sijja kwogera naye erinnya omanyi ennaku zino sikyavuga anti omanyi obuzibu bujjira business zetukola okitegeera ndowooza tugende mu basi bebava Kolas bagenda ew'omusajja omu abeera Kololo ayinawo amaka ge malungi nti naye amanyi okuhostinga nnyo abaana abawala babeerawo bahavinga fani biki banywedde buli kimu Martha whatsappinga Eddie are you at Mezo bagita Mezo uliga Mezo Eddie namugamba wendi nenvaawo namugamba I want to pass by namugamba yangu akubanga tuclosinga so muwala yagamba omusajja joli mpiteyo nkulabeko gano mazima bwemba nimba Allah mpe ekiboze kyasinze Eddie si yayita omuwala yamubuuza woolyawo mpitewo omuwala ng'avuga akamotoka ke yalina akamotoka ng'atuukawo yasanga Eddie ali mu kubalansinga nekyo kinyala mumanyi Mezo tekola lwakusatu Mezo ina restaurant ekikola ku lwokusatu ye restaurant ebbaala tekola lwakusatu tekola ne bwoba ogenzemu ekipa ya bbiya bagikuwa naye nga ka music kali wansi banywamu bu drink awo katonotono bamuvinga bava ku counter ono Eddie we yali bagenda mu office ebyavayo mwenna mubimanyi Eddie afuluma aga nti ayita basikali nti Martha azirise kubanga basikali bali bamukola ki bamumanyi olya Eddie akubira muganda wo DJ Spinny oba DJ ebedinya lyeki manyi nabe ebintu bya DJs bitege DJ Spinny adduka ajja bayambe Martha bamutwala mu ddwaliro bagenda omutuusa mu ddwaliro mbu abasawo nga bagamba nti halfway of her brain ali brain dead okitegeera ndo balwana okutaasa obulamu bw'omwana unfortunately nakola ki nafa kati nga bwomanyi hate boogera kino kakati wulira kati katuteekemu kale element y'obutwa katukiteekemu kakati bw'oba investigating obutwa oyina bujja n'awaka wennyini maka mwe yava ku makya poliisi eba erina okusalawo ki ennyumba eyo kubanga bwe kibanga butwa bayinza oba babumuweera waka bwe bubanga butwa bayinza oba babumuweera mu gym oba babumuweera muki mu Olas oba babumuweera mu nyumba eri you get it seno si awasemba ekibuuzo kiri nti poliisi yasalako gym eyo no poliisi yasalako Olas no poliisi yasalako gana amaka mwe yali nga tanabagenda ku mesheno no you get it ate kino poliisi yayogera simanyi waliwo some of a sex assault or something like no tiwabeerangawo sex assault yes waliwo an element ya sex yaliwo naye nga teyali violent these are facts momu bijjayo kakati zinene yabisirikira poliisi yakyogedde yes tewabeerangawo nti oba aggressive sex tibyampaka kubono bwabanga yali boyfriend we then it's not surprising you get it fenga abazadde nyina bingi byensirikira ku Martha
besola kwogera ku mpewo kuno. You get it? Ne kubanga tulina obuzibu as parents we have serious challenges. Kungu cocaine ali mu Kampala. Buli kika kya drugs. Kungu 65% ku baana abali ebutabika baana b'abanene. It's shocking. Abakosa biragalaga. Kungu abaana banywa ebika by'omwenge. Waliwo omwenge gwe bayita Jaga Master. Simanya Maga Master. Batabika Red Bull. Nebika by'omwenge sibimanyi bungi. Ne basunda. Bagita simanya Jaga Master. Jaga simanya Maga katinze gachumbe bimbitegere. So they get maybe they get a Mago Jaga. Wait, ngabo olaba kine. Ne badissolvingira wamu. Wait, olaba. Kati ngagenze bwendi mu kunywa achai. President gamba mtundu abanywa akaseera ngati yakabbi. Ne basunda bwe bati. Nga batabudde wamu. Ebyo binywebwa nnyo abantu abatayina ssente. Kaba knocking out mangu. Aveeko mangu. Kungu. Abazadde ffenna ne tuteeka meeting e Namboole buli muzadde n'ajja n'ayogera ebizibu bye. Kungu oyinza okuddayo n'ogamba nti nze siina kizibu. Abazadde betula ne twesimisa. Okomplaininga nti owanywa bbeero. Nze nga complaining owanga anywa champagne anywa wine. Olina ajja nti owanga anywa Uganda Waragi. Owanga anywa Black Label. Ono anywa buli kika ekiriwo. Gwo abanywa bero gamba nze nziyo n'ebizibu byange. Awo ganti nze kale gwo anywa champagne ga nze nziyo n'ebiki. N'ebyange. Kakati ne tuva ku njaga. Waliwo ene enjaga y'omusokoto ya Kyagulanyi. Eyo giveeko. Kati waliwo gye beekuba. Mu mubiri. N'empiso. Waliwo gye basinizinga. N'onuuna. Waliwo gye banuuna obunuunyi. Baana baffe. Ng'ateeka mu kamwa drug n'anuuna. Ng'ate bw'aba taginuunye tasobola kubeerawo. Kungu abazadde balina ebizibu. Ate bw'otunulira abazadde abalina ebizibu by'abaana abasinga the well to do families. Abava mu families yadde. Ina mukwano gwange yakuliranga nnyo operations mu biseera bya COVID. Yangamba Gashumba wakwatanga abaana mu vaani emu abaana nga 8 naye ng'ono mwana wa judge, ono mwana wa director police, ono mwana wa general gundi, ono mwana wa commissioner gundi. Ogenda tuna vaani yonna nga buli mwana munene. Challenge eziriwo. Bill Clinton yagamba nti challenge twinanga abazadde kaakati broken up families ezasaanawo. Ani abulira abaana bano? Osanga omwana omuwala nga taata we ne maama we bayawukana. Ng'omwana yepangisa apartment. Ng'omwana ali depressed, ali stressed. Maama wa mugamba kino, taata agamba kino. Okitegera ndowooza. Ekirala okupampalinga. Kutitibya. Omwana omuwala ali ku myaka egyo omwana omulenzi bw'aba alina challenge wajaddukira. Wasenga awani gwabulira ennaku ye. Basenga abamu celebrating nga celebrations. Akikookira. Senga omwana ono bw'abulira senga ekintu. Mu kifo kyo kisirikira amuyambe akibulira family ki? Adamu kumugeya. So abaana balina ebizibu. Abaana baffe oba abaana bammwe bwe baba n'ebizibu wajja baddukira. Tayinza kuddukira waba pastor bano ba prophet miyayu. Olira. Tajja kuddukira mu baganda be. Baddukira wanga balina ebizibu abaana abato. Kwe kudda ku biragalagala. Yeerabira ebizibu bye. Ekkuba erikyasinza okubeerako ebiralagala olimanyi? Liye munyonyo. Mubagagga. Ate no omunyi w'enjaga omutuufu yaŋŋambye omunyi w'ebiragala ntereza akantu kano. Omunyi wa cocaine yaŋŋambye nti ate Gashumba ate cocaine owe Uganda si yoli. Cocaine wa wano muyiiye. Mu cocaine waba wa grams 10. Badira batekamu gramu emu ne basekuleko empekeza Panado ne baguza cocaine oyo. Nekigendererwa. Anti katwashuminga ati cocaine omutuufu. Gramu ziba 10. Cocaine omutuufu gramu ze 10 zizo gula milioni ngezi 2. Kati olw'okuba abaana baffe tebalina sente za milioni eze 2. Bana Nigeria, aba Sudani, aba Yindi adira ka gramu kamu nasekuliramu ebiweke oweze gramu 10. Ontegedde? Bwe buzibu buliwo. Kati meso ekyali nsibe waliwo ebbaleeta akoze gulo. Zikola. Bannange navudde mu nnyonyi ekiro. Kawakwatiridde. Neŋŋamba ebyengera bya Allah bikola ki mu bbaala.
ebbala zibadde nzigale kati zijjudde okitegeera so there is a crisis tukungubagira wamu ne famire ya Martha by the way famire eyo ngimanyi mukoddomi wange omu abayinako oluganda okitegeera ndowooza nenga kibi nnyo nenga amazima gali nti police tracking movements z'omwana yatambula atya okuva ku makya esobola okufuna ekituufu